Abanekya Uganda nga bali wamu ne Golf Club balaze obwennyamivu olw'engeri Ngaali gy'asaanyizibwawo ate nga kye kinyonyi ekitongole eky'eggwanga. Wano banokoddeyo abantu abatta Ngaali ne bamukozesa okumulya ate abalala ne bamukozesa mu kweraguza n'abandi ne bamukozesa ng'ekyokusuubula. Most of you know that this bird called the crane is our national symbol. It flies on our flag. It flies on a coat of arms. Quite a number of institutions have adopted it as their emblem. And it's a bird of respect. When I was young, I knew if you touched this bird, you would be taken to prison. And I think this bird has been conserved on that goodwill, that it is a national symbol and respected by everybody. Okusinziira kwakulira Nature Uganda bya Ruhanga Achilles ategeeza nti kyennyamiza nnyo olw'okusaanyaawo ekinyonyi kino ng'ate n'ebibira bisaanyiziddwawo mu kiseera kye kimu. Ono agamba nti nga bali wamu n'aba Golf Club bagenda kutandikawo tournament gye baatumye Crane Golf Tournament nga bagenderera okumanyisa bannansi obukulu bwa Ngaali basobole okumukuuma. This bird lives in wetlands. It feeds in the wide landscape. It roosts on trees. So if you are going to conserve this bird, you need trees, you need wetlands, you also need the general public to make sure that their feeding areas are conserved or protected. Bano bategezzezza nti Uganda erina ebitundu 28 ku buli 100 ebya Ngaali mu nsi yonna. Kyokka nga boogeraageranya n'amawanga agatulinaanye bagamba nti bo balina akatundutundu 0 n'akatundu kamu ng'era kuno kusoomoozebwa kunene eri Uganda. Bano era basimbye emiti ng'engeri emu ey'okuzzaawo obutonde bw'ensi. Bagenda kuzannya golf nga 8 omwezi ogw'omusanvu okwongera okumanyisa bannansi ne bannayuganda bonna obukulu bwa Ngaali. Actions of planting trees, actions of restoring degraded sites, actions of increasing research and understanding and awareness about these birds are now what we shall focus on as we embark on the implementation of the action plan. Bano bagamba nti okuyita mu kaweefube waabwe ono ow'okukuuma Ngaali mu myaka 5 gyokka mu maaso bajja kuba bawezezza omuwendo gwa Ngaali 50,000 mu Uganda muno.